Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo wano omwami waŋŋambye nti olina ekizibu ky'okubeera nga ssente zo zivula naddala mu wallet yo ey'omu mpale, nti ogenda okulaba ssente ze wataddemu nga tezikyawera. Tomanya muntu ki azijjamu, tomanyi biki bizijjamu. Waŋŋambye nti watidde nnyo nti ssente zikubulako emirundi mingi naye nti ziva mu waleti ey'omu mpale. Essookera ddala ekyamazima ensonga eyo abantu bangi bagirina, naye ebiseera ebisinga abantu bano abeera bakwetoolodde be bajjamu ssente zo mu waleti. Abantu ababeera bakwetoolodde be bajja ssente mu waleti yo. Ekisookera ddala omukyala asobola okukikola bulungi nnyo ng'akulinda ne weebaka, ng'oba akulinda ng'ogenze okunaaba mu kinaabiro n'ajja mu ssente zo n'atoolako. Ekyo kisoboka bulungi nnyo abakyala babikola. Ky'oba olaba nti abaami abasinga bagenda ne waleti zaabwe mu binaabiro, mu toyireeti, kwegamba babeera beewala ebyo. N'olwekyo kyangu nnyo omukyala oyo gw'owangala naye okutoola ssente mu waleti yo. Ekyo kibeerawo. Kino kikugambye tekitegeeza nti akikola, wabula bye bimu ebitera okubeerawo mu mbeera bw'etyo. Ekirala bw'oba onywamu ne gino mikwano gyo giba gikwetoolodde, kyangu nnyo okubeera nga gijja ssente mu waleti yo. Naddala ng'onywamu bakulinda ng'otamidde, basobola okukola ekintu ekyo ne bajja mu ssente zo ne bamala ne bakuddiza waleti yo mu mpale yo. Kikulu nnyo weetegereza ebintu ebyo nga tonnaba kubeera ng'otya nnyo nti kirabika mizimu ze gijja mu ssente zo. Kankubuulireyo ky'osobola okuteeka mu waleti yo, gino emyoyo emibi gwe gy'osuubira oba emizimu egyo nga gitasobola kujja mu kintu singa obeera osuubira bw'otyo. Noonya eggumba ly'embizzi. Embizzi okusingira ddala embizzi ey'omu nsiko, noonya eggumba lyayo lyonna ly'oba osobodde okufuna nga katintini, kateeke mu waleti omwo. Teri mwoyo gwonna oba muzimu gwonna gusobola kugenda mu waleti yeeyo ne gujja mu ssente ezo. Eddagala eyo likola ku mizimu, ku myoyo egyo emibi egyo egitola okujja n'oga nti gwazze ne gujjawo ekintu gwe nga bw'osuubira tegusobola kuddamu kudda. N'olwekyo eggumba ly'embizzi ddungi nnyo ku nsonga eyo. Ofunako akatundu n'okateeka mu waleti yo. Bw'oba nga toli musiraamu kijja kuba kikuyambako, naye nga ekikulu kya byonna biri bye nsoose okukubuulira bikulu, beera ng'obyetegereza nnyo. Bannaffe, bantu bannaffe be batera tukola ebintu ebyo, n'abeera nga kugwikiriza n'ajja mu ssente zo mu waleti, n'ajja mu ssente mu mpale, naddala abo b'owangala nabo mu nnyumba kiba kyangu okukikola. Sooka weetegereze nnyo ensonga eyo. Ekirala osobola okukozesa obwongo bwo ggwe nga ggwe bw'omanya nti ssente zikubulako mu waleti, kyusaamu entereka yaazo. Ensonga ng'eyo singa eba ekutuuseeko olina kukozesa bwongo kuyiiya nga tonnatunuulira bino nti mizimu, myoyo, mayembe nti gatwala ssente zange. Sooka okozesa obwongo bwo ggwe nga ggwe. Naddala mu ntereka y'essente ezo ojja kulaba nga teri kizitwala. Ekyo nkubuulira nga tonnagenda ku musawo muganda kumugamba nsonga ng'ezo. Sooka gwe kennyini okole ebyo ebisoboka, ojja kulaba nga ssente zo tezizzeemu kubula. Kyekyo kye nsobodde okubeera nga nkubuulira. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.